nga kye tujje tutuuke ku mwalo Lugonyola mu disitulikiti y'e Kaliro kibadde kizibu okukkiriza nti kye tulaba y'ennyanja Kyoga. Wakati mu kidde ekisakaatidde ebaddeyo abantu abali ku maato naye ng'okusaabala kyeraga lwatu nti bakozesa amaanyi mangi olw'ekidde ekikutte obuteddiza. Mu bano mwe nnengeredde ne Kowa Bisero nga naye atuuya na lulwe. Nga banne abalala, Bisero naye abadde takozesa nkasi era abadde na muggo gwasimba wansi olwo eryato ne lisobola okutambula. Bakira bw'agira n'awummulamu olwo asonda amaanyi agaddamu okugolomola eryato agoba ebuziba. Lituuse ne limuyinga era ne yebbika ettosaalisi okutuusa lwe ligobye. Akagendo katambudde tekaweza na mita 150 wabula kintwalidde eddakiika ezisoba 40 nga mulinda atuuke tuwaye. Bisero ku nyanja eno akoleddeko okumala emyaka 35 era agamba nti bulijjo mwaka okufuna ekyokulya n'ensimbi eziyimirizaawo amaka ge ag'abaana 8. Twali tukwata amalobo n'obutimba namba 5 kati nga tunoonya omutuyingira mu nyanja ne booti zino zoolaba wano. Kati obwedda nga mwe tunoonya mwe tufune 10 abaana okusoma. Kati obwedda tubonaabona tetulina tujja ssente kuba mwe tuyingira mu nyanja ne tulyoka ne tufune 10 ne tuweereza abaana ku school fees. Antegeezezza nti okumala emyaka 5 eno y'embeera gye babadde bakoleramu awatali yadde gavumenti okuvaayo okubaako ne kyekola. Tubonaabona emmere tetufuna walaba omusana ennyanja nayo ogiraba. Kati omuddo nga bw'ogulaba tubonaabona wano ku mwalo. Emyaka 5 ekiddo kino gye kimaze nga kiri ennyanja eno, abantu abawangalira wano bagamba nti ebyenfuna byabwe byonoonese bya kitalo naye si byokka n'ebya disitulikiti y'e Kaliro kubanga wano gwe gwali omwalo omukulu omulimu gw'okuvuba we gwakolebwanga. Naye kati abavubi bajja nabo kunoonya mu byennyanja byakulyako mpozi n'okufunamu akasimbi akagula ebintu ebya bulijjo. Kati wano ngenda kujjako engege nga 2 ntwale waka ezisigalawo ntundemu ndabe kati abaana baagala kati babuuzibwa baagala akasente ndyoke watanye mpolampola njire ku ekyo kye njagala. Abavubi abasinga amaato baasuulawo ne bakuuna era ng'abo abaagumya omutwe ne basigala embeera y'obulamu bwabwe bagamba eri mu katyabaga. Tubonaabona ebifuba bituluma kwegamba embeera eriwo essaawa eno mbi bino abandi bayiza muno bafuna akasente babagula emmere aye essaawa eno embeera egumire. Ekiddo kino kimanyiddwa nnyo nga Nankabirwa wadde kibalidde balaba nabo tebayinza kunnyonnyola bulungi ku buvo bwakyo. Anu obuntu buno okuyiza kuno bwabe butono buti nga tutira ovuba nga butira okuba ku butono ng'owandi tubulira tuti obunaanu Nankabirwa ali eyo so na butandika okuyiza eno butono buti ayi buntu bwayira buzaala twala okwejunkirya obuntu bwerere ng'era tukisobola ku bantu butoolaku na buti. Wabula kigambibwa nti ekiddo kino kyandibanga kyajjawo ng'omukyala Ruth Nankabirwa ye minisita omubeezi ow'ebyobuvubi. Okusoomooza okulala kuli ku mazzi ageeyambisibwa mu maka ageetoolodde omwalo. Abatuuze batubuulidde engeri gye bagasengejja naye nga kino ne bwe bakikola era gabaviirako ebizibu ng'okusiiyibwa naddala nga baganaabye. Era tufumbisa emmere era nga tusuulamu ekiddukano era twajja tweyamba nga tuli kwiddukana lw'okusinziira nti makyamu ku lw'ebisubi ebyo. Nga bwe kiri mu disitulikiti endala ezeetoolodde ennyanja eno n'abakungu mu disitulikiti y'e Kaliro nabo ekiddo kino kyabasobera dda. Naye ate buno omuddo gwogwo guzaalira ddala ekitagambika mu kiseera kitono kuba gukavalinza abantu banene nnyo. Nga disitulikiti nze ndowooza tetulina busobozi. Fred Max Mbalumya nga yakulira ebyobuvubi mu disitulikiti y'e Kaliro agamba nti teri kika kya bbaluwa kye batawandiikiranga bakulu mu gavumenti naye nga baakizuula luvannyuma nti ezaagula bayiro n'empapula zaabafa busa. Era okusinza ripooti ze twakola bagamba nti essaawa yonna bajja kuba nga batuyamba batuddukirira kulabika nga ekiddo kino kikola kivaawo ku nnyanja okwo. Okunoonyereza okuzze kukolebwa abakugu kulaga nti ekiddo kino kisobola bulungi okulwanyisibwa mu ngeri 3 enkulu. Esooka yakufuna buwuka obuli ebirime ne bukirya wabula eno bagitya kubanga ekiddo bwe kiggwaawo ate bwandyolekera ebirime by'abantu abaliraanye ennyanja. Endala yakukifuuyira ddagala kikale wabula eno naye erina ebizibu byayo kubanga ebitonde mu nnyanja ate byandifundikira nga bisaanyeewo. Enkola ey'okusatu yakukikuula bukuuzi nga beeyambisa ebyuma eby'ekikugu oba engalo era ng'eno yakakasibwa nti yeekira endala.
waliwo ebyogerwa nti ekiddo kino mmere ennungi eri ebisolo n'ebinyonyi, wabula nga n'okutuusa olwaleero teri kunoonyereza kwankomeredde mu ssaayansi kwakakasizza kino, kubanga ne mu kaseera bwe twabeereddewo twalabye ente ezijja ku nnyanja eno, wabula nga zonna ziraga kiziwunyira ziizi era nga ziwenjula kiwenjula okunywawo amazzi. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.